Borora Eyali RCC w'e Rubaga asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizo wa kkooti ya Buganda Road n'amusomera emisango ebiri okuli ogw'okwogera ebigambo ebisiga obukyayi n'okusiiga enziro Speaker wa Parliament Anet Among nga yeeyambisa ebyuma bikalimagezi. Kkooti esoose kuyimirizibwa oluvannyuma lw'omu ku bawaabi ba gavumenti obutabeerawo. Kyokka ku ssaawa 8 kkooti ezeemu okutuula Borora ne bamusomera emisango egyo gyombi n'agyegaana. Shared information which is likely to ridicule or degrade or demean and promote hostility against a person to which Right Honourable Anet Among, the Speaker of Parliament of the Republic of Uganda. Is it true? If you're not guilty as stated on count number 1. Oludda oluwabi lubaddeko Richard Birivumbika ne Ivan Chaze nga lutegeezezza kkooti nti okunoonyereza ku buzi bw'emisango gino kukyagenda maaso ne basaba omulamuzi okugwongezaayo. Omulamuzi ategeezezza nga Borora bw'alina eddembe okusaba okweyimirirwa. Oludda lwa Borora lubaddeko bannamateeka 12 nga bakulembeddwa David Kamukama ne Katana Benjamin abategeezezza nga bwe balina okwemulugunya ku misango egiguddwa ku muntu waabwe nga bayita mu tteeka erifuga n'okulambika enkozesa ya kompyuta. Bano bategeezezza ng'empaaba bw'erimu ebirumira n'ebibulamu ebyandibadde biteekebwamu okulaga embeera n'engeri ebigambo bya Borora gye byakosaamu Speaker Among. The church should be having some facts to what was carried out, not the consequential conclusions. Bongeddeko nti empaaba eno terina weekiragira n'akamu biki Borora bye yayogera era wano we basabidde ne bategeeza omulamuzi nga bw'eri empaaba ey'omu nguuba era erongosebwe oba esazibwemu n'omuwawaabirwa ayimbulwe ali e Butaala. Oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwa Birivumbika basabyeyo obudde okusobola okuddamu ebisabiddwa oludda oluwawaabirwa era asabye okutuuka ku lunaku olwokubiri nga 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Bannamateeka ba Borora basabye kkooti nti ng'oludda lwa gavumenti bwe lukyetegereza omuntu waabwe asooka ateebwe ekireeseewo enkalu mu kkooti ng'omulamuzi alina okusooka okuwa ensala ku mpaaba eno olwo alyoke awulire okusaba kw'okweyimirirwa. So why would you go for bail when you don't believe in the charge sheet itself? What are you applying for? Which case are you applying for bail on? Does not exist. Omulamuzi asabye enjuyi zombi okukkiriziganya ku lunaku kkooti lw'erina okuddamu kubanga yeewaali obudde bwonna era bano abawadde obudde okwegeyaamu. Ategeezezza nti olw'enkalu ereeteddwa oludda oluwawaabirwa abawadde okutuusa nga 9 omwezi guno oludda oluwabi lubeeko ne kye luddamu ku mpaaba yaabwe era Borora n'asindikibwa mu mukkomera eruzira. July 2024 at 9 o'clock with the state reply on the bail application that this person be kept on remand until that time. Okusinziira ku mpaaba ya kkooti, Borora atemera mu gy'obukulu 37 omutuuze w'ekigo Ntinda municipal y'e Nakawa mu Kampala wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogw'omukaaga omwaka guno mu bitundu bya Kampala n'emirirwano ng'ayita ku mutimbagano ku mukutu gwe gwa X yayogera n'okuwandiika ng'asaasanya obubaka obusiga obukyayi mu bantu obuvoola n'okujungulula Speaker wa Parliament the Right Honourable Anet Among. Counts 2 emegamba nti yaleeta abantu okukyawa Speaker wa Parliament, eyokubiri nti yakola ebintu ebivuganya bya Speaker wa Parliament naye twabuuzisa bigambo ki bye yakolesa nga tetuwandiike ebimu charge sheet eyo. Joseph Innocent Senfuma ne Edison Mutyaba bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.